Webale nnyo musasi waffe Lawrence Chambadde. Ebyonga tubitadde ku bali Minister of ku Government ez'ebitundu Honorable Raphael Magezi kimususseeko bw'agenza okukakanya bakansala badde batabukidde Speaker waabwe era avuddeyo ng'ensonga zimulemeredde. Bakansala bano bakayukidde Speaker nga bagamba nti ayitiriza okubayisangamu amaaso n'okugenda mu maaso n'okutuuza nga enkiiko ezitali mu mateeka bwe batyo ne bamuggyamu obwesige. Abadde Speaker wa Masaka City SIPIIKA Agobeddwa bakansala mbu lwa butabawa kitiibwa ko n'okutuuza nga kanso ezitali mu mateeka era gye biggweredde nga Minister wa Gavumenti ez'ebitundu Raphael Magezi ng'ayingidde mu nsonga zaabwe wabula n'alemererwa okubakkaanyisa. Bano ababadde abakaawo nga bakulembeddwamu Nalubyayi Zahara bagamba nti Speaker abadde asusse okubayisaamu amaaso. I have a video that I captured the clerk to council refusing to sign minutes of the budget passing we had in Fort Portal, and he was rendering us not going to court because they had swindled our allowances. Bammemba baali tebakkiriziganyizza naye nti tulina okulonda komiti. Ye n'akozesa amaanyi ate n'adikiteetinga n'agamba baayagala ku komiti be balina okuba ekintu ekityoboola amateeka kati ffe ng'abakulembeze tetusobola kigumiika. Tutudde mu nsonga zino ne zitulemesa n'okukola emirimu emirala. Meya katuyita emirundi 8 timujje tulayo babinaatereera ne bigaana. Deputy Mayor n'agamba leero nze nkikuttemu. Tawunikiraka n'agamba mbivuddemu. Nze siina ludda nga muzeeyi bbanga naye ate nzikiririza mu embeera esobola okuzza kanso yaffe mu layini nga tukkiriziganya. Minister Raphael Magezi agezezzaako nnyo okulaba nga batabagana n'abasaba baddemu bakwatagane naye bakansala ne beerema. So can you, honorable councillors, I'm appealing to you finally, can you step out and come back as one united council? Mwikinagana, I'll see what to do. Newankubadde SIPIIKA abadde ne munnamateeka we Judy Mbabaali naye buli kye babadde boogera babadde bayiwansaano ku mazzi. An article in the Constitution, it is Article 185(2). If you can check it. Article 185 says that any procedures for removal of a speaker must be made by Parliament. SIPIIKA agezezzaako okwetondera banne era n'abalaga ekiyinza okuvaamu singa tebamusonyiwa wabula ne beerema. Bwabaawo obuzibu bwonna tusobola obusetolinga ne tusonyiwagana nga kanso kubanga ekitutuusa ku kuggyako Speaker okuggyako Speaker ne mumuggyako mbalayirira kanso neyinza obutatereera. Bakansala olumaze okumugyamu obwesige bw'atyo ne balonderawo omulala era Achilles Mawanda alondeddwa nga Speaker omujja. So I declare that the Right Honourable Speaker of Masaka City Council has been successfully censured. And that I will support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me God. Nolwekyo okusalawo okugeza ng'okwolwaleero tekubaddeemu mukono gwonna gwa kibiina kya byabufuzi wabula gwa bakulembeze ffenna 16 abakola ekibuga. Era eddoboozi lyabwe libadde very clear. Bakansala bwe bati bwe boogedde oluvannyuma lw'okulonda. Kati ssaawa zino tufunye Speaker omupya era emirimu gy'ekibuga tugumya bannamasaka ti emirimu gy'ekibuga gigenda kutambula bulungi. Tubadde tulina erinnya bbi wano mu Masaka libadde litandise naddala ku bantu ku bintu by'enguudo ku bantu abazimba ng'erinnya tulina bbi. Minisita abasabye okulowooza ennyo ebyabaleeta okukolera abantu okusinga okudda mu kwerumaaluma. Speaker alina okukulembera omulimu gw'okulaba nti twegatta ne tutambuza Masaka City ku musingi ogw'abantu be baatuweerako akalulu. Baatuwa akalulu nti tujje tubawe enguudo ennungi, tubawe amasannyalaze, tubatuuseko amazzi, tubawe obuyonjo mu kibuga. So ekyo kyensabye Speaker. Byamukisa Ronald, Crossroad TV, Omunyo.